إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبرغنا بيبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. تزنوا كوانكولا إبيمو كبيبوزو بيامو بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى بيانا باتو سبسيزا إيرانغا بإذن الله تبارك وتعالى nga tetunnaba kubiyingiramu insha Allah. Twagala okwekesa, twagala okwewaza, twagala okwesambya abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, abayisiraamu abagala eddiini yammwe, abafaayo ku Allah tabaraka wa ta'ala, abafaayo ku mbaka sallallahu alayhi wa sallam, nti temugezaako ne mwetaba mu bikujjuko eby'okukuza omwaka. Ebikujjuko bya Christmas twabagambye, baseeka babagambye, ababyetabyemu muli ku kabenje k'amaanyi. Nolwekyo bino ebirala bigenda kujja eby'omwaka, kumalako omwaka, okuwoggana okwo, okuba embeekuulo, okusanyuka okuyitiridde, okiwulidde, okuvuma omwaka, okuwemula, kukola kutya. Ebintu ebyo si byaffe, si bya mu ddiini yaffe, era si byaffe ng'Abayisiraamu. Ezo nkola z'abakafiiri, tubalekere obukaafu bwabwe, okiwulidde. Tekikkirizibwa ku muddu omusiraamu n'akamu n'akeddagala okubeerawo kyakyankya. Osemberera kabuli oli mu kuba nduulu na kwokya bipiira na kuwoggana. Okiwulidde, obuwangazi busaliseeko, kabuli yesembedde mu kifo ky'okwekaabirako, mu kifo ky'okwerwanako, ate oli awo oli mbikujjuko. Olaba nti by'obeera okoze bibeera si bya mbutegeevu n'akamu n'akeddagala. Nolwekyo tetugezaako okwetaba mu bintu ebifaanaganako ng'ebyo. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatunyumiza mu hadithi yatugamba nti owekitiibwa Allah waffe tabaraka wa taala yatugamba nti dhiini ibn Adam, omwana Adamu annakuwaza, wama yembaghi lah, nga ate tekimugwanira kubeera nti akikola ekyo. Nze mmulabirira, okiwulidde, nze namutonda muddu wange, buli kimu kyonna nze nkimutuusaako, ate nannakuwaza, nanvuma. Yasubbu dahar, avuma omwaka, wa ana dahar, nga nze mwaka. Uqallibu layla wa nahar, kwegamba nze nkiwusizaamu ebiro misana, okiwulidde. Allah tabaraka wa taala okugamba nti wa ana dahar tekitegeeza nti mumanya ge mulimu ad-dahar. Allah azza wa jalla okugamba nti wa ana dahar tekitegeeza nti omwaka ate ye Allah. Asi bukitegeeza, wabula kyategeeza nti ebintu byonna ebitambula mu bbanga eryo oba mu bbanga, ebibeera bitambudde mu bbanga, certain bbanga, okiwulidde bulungi, a certain period, ebibeera bitambuliddemu, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera yabiteekateeka. Okiwulidde bulungi, era programu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omwaka kitonde, ebbanga lyonna oba mwezi oba kitonde, okiwulidde bulungi. Allah tabaraka wa taala kye yatonda akoleremu ebintu bye byayagala okukoleramu, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala.
kakati lyebbanga ng'ebbanga terina any contribution, terina wallahi any contribution kukubeera nti ebintu bigenda mu maaso. Era owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala taziyinza kusalawo mu 2017 mwengenda okujjululira kabaka bwati, mwengenda okujjululira maama w'omusiraamu bwati, mwengenda okujjululira kitaawe, mwengenda okujjululira omwana w'omusiraamu bwati, mwengenda okujjululira nankani, mwemugenda okufunirwa omusiraamu bwati, mwagenda okufunira accident ey'amaanyi, bamutemeko amagulu gombi, oba bamuggyeko emikono, oba fulani mwajja okugwira eddalu, ebintu ebifaanaganako ng'ebyo. Okiwulidde omwaka tegulina contribution yonna. Allah tayinza kuteeka kyategese ate omwaka tegula nti nze oyo tomujjululira munze kubanga kaakati anti babajja gamba n'akamu n'akeddagala. Kitonde kitalina contribution yonna. Okiwulidde bulungi ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyasalawo nti kigenda kutambulira mu bbanga eryo. Kakati omwaka obeera ovuma gwa bwereere ate nga butereevu obeera ovumye Allah subhanahu wa ta'ala. Nga nabbi bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti abange la tasubbu dahar, temugezaako ne muvuma omwaka ne muvuma ebbanga, fa inna Allah huwa dahar. Allah subhanahu wa ta'ala y'omwaka amakulu tiyakolera mu programu bya Allah tabarak wa ta'ala. Kati buli wona avuma omwaka ojja kuba ovumye Allah azza wa jalla butereevu kubanga yabikola ebyo, yabiteekateeka owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nolekyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tetugezaako ne tuwetaba mu bikujjuko ebifaanaganako ng'ebyo. Tetugeza hadhari ya ikhwan. Okiwulidde, tubeere nga kugamba tuweewala, tubeere nga tuweekeka, tukume eddiini yaffe. Bannange ekisinga obukulu y'eddiini yaffe. Eddiini yaffe kyebeera etugambye nti kino yes samana wa ta'a. Eddiini yaffe kyebeera etugaanyi. Okiwulidde bulungi? Naddala kati ebyo ebintu ebyekuusa ku bukaafu, bintu bya kuvuma Allah, bintu bya kuvuma kugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ebirala biyitiridde. Okiwulidde tusaanidde nnyo ffe ng'Abayisiraamu abagala eddiini yaabwe, abakulembeza eddiini yaabwe, okubeera nti ebintu ebyo tubyewala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Naam, ono munnaffe abuuza nti sheekhe okweroterera kyabutonde. Okiwulidde era abantu nga bwe bagamba nti okweroterera kyabutonde. Abasinga bagamba bakifuna, nze sikifunangako, ndiko ekikyaamu. Agamba nti abaffe n'abakyala bakifuna, yenza atakifuna. Ndiko kwegamba waliwo obulwadde bwe nnyinza okufuna. Okweroterera kintu kya butonde era min alamati al-bulugh, ke kamu ku bubonero obw'okkula, ke kamu ku bubonero obulaga nti omuntu akuze mu Busiraamu. Okiwulidde, tekitegeeza bwe tugamba nti ke kamu ku bubonero obulaga nti omuntu akuze, tekitegeeza nti tulina kufuna majimua ey'obubonero, group ey'obubonero ne bumala okubeerawo bwonna ku muntu olwo n'alyoka balibwa nti akuze. Akamu ku bwo ayinza obutalaba kano kennyini ke tuwogeddeko akokweroterera mathala, naye ng'ate waliwo akalala kalabye, nga waliwo akalala akatuuse wahakadha. Okiwulidde, n'olwekyo kamu ku bubonero obw'okukula mu Busiraamu. Era ekintu ekyo kikyeyalingibwa abasajja n'abakyala, ekintu ekyo ky'okweroterera. Okiwulidde, kubanga abasajja kyali kimanyiddwa bulungi nnyo nti bakifuna. Kakati omukyala ndoza Salama bwe mbaseerabidde n'abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, fahal ala almar'a ghuslun idha hiya ihtalamat. Omukyala naye alina okunaaba bw'abeera nga yeeroteredde. Nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nti na'am idha hiya ra'at alma, bw'abeera nga alabye amazzi nga gamuvuddemu, amazzi almaniyu. Okiwulidde, nga gamuvuddemu. Kakati nekitegereka bulungi nnyo nti abasajja n'abakyala bombiriri basobola okukola ki? Okweroterera. Bombiriri basobola okweroterera. Okiwulidde. Kakati ekintu ekyo tugambye nti kya butonde, era nitugamba nti abantu kugamba bangi ababeera nakyo, naye nga bw'obeera nga tokifunye tewali nakusu eri awo, bw'obeera nga tokifunye. Okiwulidde bulungi bw'atyo Allah bw'abeera akugeredde
okiwulidde ate oluusi ng'obutakifuna waliwo ebintu ebiyinza okuviirako embeera eyo oluusi nga istimuna okiwulidde ebintu ebifaanaganako bwe bityo ate ne wabeerawo ate okuyitiriza yes kyabutonde naye ate bwe kiyitirira ate kibeera kugamba ate khilaafu al-aada buli lunaku la abadan wateekwa okubaawo ekikyaamu era omuntu tubeera tumugamba nti yuraji at-tabib okiwulidde bulungi advisinge dokita omusawo okiwulidde bulungi walubeerawo oluusi nga awangaalira nnyo mu bintu byanankani oba afulaamu ng'ezo eza jinsiya okiwulidde bulungi kwegamba afulaamu za jinsiya blue movies bwe baziyita oba okugira kuwangaalira buli kiseera association n'abakyala abo naki ebintu ebifaanaganako bwe bityo okiwulidde oba waliwo ne ebika by'emmere ebiyinza okugira kubiviirako nankani okiwulidde amazzi ago okubeera nti gajjira almuhimu nti mwannyinaffe abuuzizza tetumanyi nti waliwo obuzibu bw'oyinza okufuna olw'okuba teweeroteredde okiwulidde bulungi naye nga kitera okubeera mu bavubuka abatali bafumbo abafumbo kikenderera ddala okiwulidde bulungi era abamu tebakifunira ddala oba okubeera nti bakifunayo kale lumu na lumu okiwulidde nga kigamba kitono nnyo okiwulidde naye nga omuntu bw'awasa oba bw'afumbirwa kikenderera ddala kubanga masha Allah waliwo wali awaddukirwa okiwulidde bulungi kwegamba obwetaavu obukendererako okiwulidde bulungi wallahu a'lam tetujja kigaziya nnyo ekibuuzo ekyokubiri onagamba nti singa abantu bano abagalana ababiri nga tebawangaala nabavunaanyizibwa baabwe bawuliya okiwulidde katugambe nti oba omuvubuka oba omwami n'omukyala bawangalira mu nsi za bweru ate bakadde baabwe bali Uganda okiwulidde oba obuvunaanyizibwa baabwe bali Uganda kakati ate bandiyagadde okwewoowa abaffe balina kulinnya ne badde Uganda tugamba wabillahi tawfiq wa barakallahu fikum nti bwe kiba kisobose okugenda e Uganda bagende e Uganda mu obuvunaanyizibwa bakole emikolo gyabwe oba bakole obuvunaanyizibwa obubabanjibwa khalasi batuukirize oluvannyuma baddeyo ku mirimu gyabwe bwe kiba kisobose kyekisinga obulungi naye singa kibeera nga kirimu obuzibu okiwulidde bulungi mu butuufu kirimu taklifa y'amaanyi okiwulidde kwegamba taklifa kitegeeza expense okiwulidde nga y'amaanyi kirimu obuzibu okiwulidde mu mbeera yonna ebeesobose ebeebaddewo okiwulidde naye tebasobozesa kubeera nti bagenda tekirina mutawaana bakkirizibwa okubeera nti bakola ki bafumbiriganwa era bawoowebwa wadde nga ab'obuvunaanyizibwa bali Uganda olwaleero ebintu tuwangalira mu global world okiwulidde ebintu olwaleero muleme gwa .com naki ebyokwegamba byebintu obusiramu byebukkiriza okukozesa bino ebyanankani ebya .com byanaleero ebyo okiwulidde abantu byebatinkiza nabyo ensangi zino andi mu mbeera efaanaganako ng'eyo amasimu weegali zi WhatsApp weeziri intaneti olwaleero okiwulidde kati abantu basobola okubeera eri ne beewoowa so nga n'omu ayinza okubeera ebweru oba ewala omulala ng'ali walala okiwulidde era nikaaha n'egenda mu maaso nikaaha esobola n'okukiikirirwa okiwulidde okukiikirirwa kusoboka okiwulidde kukiikirirwa nako mwekuli kusoboka singa amateeka gabeera gagobereddwa bulungi biidhinillahi tabaraka wa taala tekibeera na mutawaana mulekyo mmwe abawangaalira mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo nsuubira nti ekyo kitegerekese bulungi gye muli wa barakallahu fiikum. Naam, ono agamba nti mpulaaninga okuwasa naye munnange gwe twakkiriziganya naye oba gwe njagala okuwoowa yambuuza nti owaayi olaba otya singa twewoowa oyagalirawo okuzaala omwana oba nze ne mugamba nti njagalirawo okuzaala omwana
kati ye nangamba nti ekyo tekijja kusoboka nze ku lwange njagala tumale okuyisaawo omwaka. Kati munnaffe agamba nti ekyo kiri kitya, yayongeddeko kapaati bina agamba nti mu kwongerezaako ku kibuuzo kyange yabaffe nze singa ngamba nti owaayi kankulinde nga bw'ogamba nti gwe oyagala kusooka kuyisaawo omwaka kale okwewoowa katusooke tulindeko wayitewo omwaka gw'oyagala okuyisaawo then tulyoke twewoowe muguli gw'oyagala okuzaaliramu. Kati okwanukula ekibuuzo ekyo barakallahu fiikum nti amasala gadda ku mmeeza wakati wa mwembi. Okiwulidde, amasala gadda ku mmeeza wakati wa mwembi. Ekisookera ddala tetutunulidde ensonga, okiwulidde bulungi. Naye nga kyembadde ngamba nti almuhimmu nti embeera yammwe bwete bwefaanana. Oli agamba ntumala kuyisaawo omwaka ate gwe ogamba nti nze njagala kuzaalirawo. Kati amasala gadda ku mmeeza, mutule ku mmeeza mubeeko bye mukkiriziganyaako. Okiwulidde bulungi, mubeeko bye mukkiriziganyaako ne bye mwerekerezaako, mukwatagane mmwe nga ababiri biidhinillahi tabaraka wa taala, mugende mu maaso. Kakati bw'abeera nga ye agamba nti akyali bize ngera bwakikonyeeko nti akyali bize mu mirimu, mwana gy'ayinza omusombuwa mu kkoosi manyi biki ebifaanaganako bwe bityo, ne mugamba nti okay kale tukyongeremu omwaka. Ekyo kiri gye muli, okiwulidde ekikulu kya byonna nga mwembi mujja kusobola okukola ki, okwekuuma ate ne mutakola makubo makyaamu. Okiwulidde bulungi, ono ugenda ate kufuna bakyala abalala gye yeetaasiza, n'oli okugenda okufuna abasajja abalala gye yeetaasiza, wabula nga mwembi musobola okwekuuma. Tekiina mutawaana biidhinillahi tabaraka wa taala, mugumiikirize omwaka guyitewo. So nga ate mu ngeri y'emu kisoboka bulungi nnyo okubeera nti temukwataganye, kisoboka bulungi nnyo okubeera nti temukwataganye nga buli omu anoonya omulala anaafuna anaatambulira ku conditions ze. Okiwulidde bulungi, anaatambulira ku bukwakkulizo bwe, anaasobola okutambulira ku bukwakkulizo bwe. Okiwulidde, bantu bangi tugambye nti emmeeza yeesooka ne mubaako bye mukkiriziganyaako. Okiwulidde bulungi, mwenga ababiri, naye tomanya emmeeza eyinza okutuuka, muyinza okutuula ku mmeeza mu butuufu ne mulemererwa okukkiriziganya. Tewabeerawo kulwana, tewabeerawo kusika muguwa, tewabeerawo kola kya ardullahi wasi'a, ensi ya Allah nki ngazi. Kakati buli omu anoonye gwe banakkiriziganya naye biidhnillah, oluvannyuma lw'okubeera nti singa mubeera mulemereddwa okukkiriziganya. Naam, ono munnaffe abuuza ekibuuzo ekirala wano kigamba, Sheikh bwe mba nsaala qabliya ya dhuhuri eraaka ennya, okiwulidde qabliya ezo muziri eraaka 12, zino eraaka ennya. Kati abuuza nti bwe mba nsaddeko ebbiri nenzimaliriza mu kusituka nensituka nkimeeraaka nsaala ebbiri endala okuweza ennya zange. Abaffe eswala eyo gye ngenda okuddamu okusaala eraaka 2 era nzigulawo enankani eswala edduwa y'eswala, nsoma edduwa y'eswala eno subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Oba kale eyo yonna ombaka gye yayigirizaawo sallallahu alayhi wa sallama mu dduwa endala. Abaffe era nteekeddwa okubeera nti ngisoma okwanukula wabillahi tawfiiqi nti ekisookera ddala bw'obeera musomi waayo, bw'obeera ng'oyagala okufuna empeera zaayo ogisoma, kubanga kati eri eswala ewedde kati oyongera eswala endala era ogisoma. Okiwulidde, naye nga tulina okiraga biidhnillah tewerabira nti edduwa eyo sunna, edduwa eyo mu bya sunna by'eswala min sunani swala nankani hukumu yaayo nankani emu ku bya sunna mu swala. Omuntu singa agireka ng'agenderedde bino tubibayigiriza si kuntahaza furas atolaga jjale atoga yale wabula tubeera tukulaga ddiini yo ogikole ng'ogimanyi, ogikole ng'ogitegeera biidhinillahi tabaraka wa taala. Tugamba nti omuntu singa abeera ng'agirese sawaun sahwan aw amdan tewali kikosa swala ye, eswala egenda mu maaso era eswala ebeera ntuufu, eswala ebeera ntuufu singa omuntu abeera agirese. Wabula oli agisomye ate yasinga obulungi, yasinza okukola obulungi era yasinza okuzitoya eswala ye.
nolekyo n'agenda okwawula wakati w'ennankani wakati w'eraako 2 ne 2 oba wakati w'eraako 4 asaaleko 2 amala ayongera asaaleko 2 endala wallahu a'lam waliwo abakigamba nti kugamba tosoma okibulidde bulungi naye babeera nti tebakyogerera mu baabu yakubeera nti hukumu yaayo sunna okibulidde bulungi wabula babeera bakyogerera mu kubeera nti olwokubanga abeera yasadde dda ziri 2 ezakulembedde kati zino zonna eziddako kati nga era bw'olaba taraweehe nti obeera toggulawo tosoma gondedduwa eyo naye okwanukula amini kyetutebeekera nakyo kwe kubeera nti osoma okiwulidde bulungi kwe kubeera nti osoma edduwa eyo biidhnihi tabaraka wataala tewali buzibu wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan wa kathara llahu min amthalikum ekya hukumu yaayo tukikuwadde nti yo hukumu yaayo ya sunna yemu ku bya sunna eby'omuswala biidhnillahi tabaraka wataala. Ekibuzo ekirala kigamba nti emiteeko gya saddaaka giri emeka ayagala kumugazirizaako ku miteeko gya saddaaka olw'ensonga nti amanyi omuteeko gumu ogwa sadaqatul jariya saddaaka ekulukuta okwanukulawo billahi tawfiqi nti saddaaka naddala kati nga sadaqatul jariya nayo yennyini erimu emiteeko emiyitirivu emingiko egiwerako okiwulidde kusima oluzzi kuzimba ssomero kuzimba mizikiti ebyo bibalibwa mu sadaqat al jariya ezibeera zigenderera kwegamba kintu ekitaddewo awqaf ngezo mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala bintu bitwala ddiini ya Allah azza wa jalla maaso nosigala ng'obifunamu nga wooli ate n'oluvannyuma lw'okubeera nti ovuddewo nosigala ng'obifunamu saddaaka z'osaddaakira abantu bo okiwulidde abeeka n'enniya eya sadaqa saddaaka z'osaddaakira al aqriba okiwulidde al aqriba ab'eŋŋanda ab'okumpi nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yayogerako nti sadaqa wasila kubeera ku saddaaka ate nga kuyunga luganda mu ngeri y'emu okiwulidde ne wabeerawo n'ebigambo ebirala kwegamba omuntu byakola nga zisaddaaka okiwulidde omuntu byakola nga zisaddaaka ng'okugamba nti subhanallah sadaqa ng'omubaka bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallama ekigambo alhamdulillah sadaqa ekigambo la ilaha illa allah sadaqa ekigambo allahu akbar sadaqa ekigambo astaghfirullah sadaqa al amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari okulagira empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi saddaaka imatatul adha 'ani tariqi okujja ekinyiiza mu kkubo ly'abantu saddaaka iyadatul maridi okulambula abalwadde saddaaka okiwulidde kwegamba emiteeko gya saddaaka gyo mingi barakallahu fikum wa kathara llahu min amthalikum wadde nga nti waliwo nankani ebintu byokola okiwulidde nga bwe tubirabye nga by'omwana wato ate si byakufulumya na ssente okiwulidde nti wadde omuntu naye nebibalibwa nti saddaaka okuleka nti ofulumizza ssente nga mathalan transporting oyo ofulumizza ssente mathalan nga kwegamba okusobozesa okubeera nti otuukiriza ekintu ng'ekyo kwegamba ebintu ebifaanaganako bwe bityo barakallahu fikum zonna saddaaka wallahu a'lam. Naam, ekibuzo ekirala kigamba nti singa omukyala atukula ku ssaawa 10 ez'olweggulo zuhuri eba emukakatako okubeera nti agisaala oba singa atukula ku budde bwa isha oba mu budde bwa isha eri magaribi ebeere mukakatako okubeera nti agisaala amasala ago galimu kakhilaafu wakati w'abamanyi naye nga baadu sahaba nga Abdurrahman ibn Auf ne Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum ne basahaba balalaawo ne amatu at-tabi'ina batabi'i bonna kumpi ngolese al-Hasan al-Basri yekka balaga nti omukyala singa atukula mu budde bwa asiri agenda kusaala essola ya dhuhuri n'eya asiri agenda kusaala essola ya dhuhuri n'eya asiri nga amakulu ng'atukudde kabula ghurubi shamsi nga enjuba tennagwa obudde bwa magaribi tebunnatuuka
mu ngeri y'emu singa abeera ng'atukudde ng'obudde bwa Isha butuuse oba ng'atukulidde mu budde bwa Isha agenda kusaala magaribi ne Isha so ng'ate bw'atukula mu budde obwa kugamba ng'enjuba emaze naakani obudde obwa subuhi nga bumaze okuyingira baada alfajiri obudde bwa subuhi bumaze okuyingira n'atukulira awo ate awo agenda kusaala subuhi yokka ebigambo ebyo kwegamba qawlu ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala wakadhalika ne fatwa ya lajina daima nayo bwetyo bweraga wadde nga waliwo ekigamba nti yanedda omukyala bw'atukula mu budde bwa asiri agenda kusala asiri yokka kubanga obudde bwa dhuhuri bwatuuse ng'omukyala oyo kwegamba atali mu bantu bamukallafiini mu bantu abakatibwako okubeera nti asaala dhuhuri kubanga yabadde mu nsonga ze eyo kawulu nayo weeri naye abamanyi baffe batusinga okutegeera eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala bwe baba nga batulaze ekyo tugende n'ekyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fikum wallahu a'lam. Naam, ekibuuzo ekirala kibadde kibuuza ku semina zino ezitegekebwa ku 25 Desemba era n'ekirala kankigatteko ddala ekibuuza nti dalasa zino ezitegekebwa ku nkomerero y'omwaka abaffe gwe zigenderera tefuuka nkola ey'okuzuula tefuuka nkola nebeera nzuule mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala okwanukula nti mbutuufu tetulaba maani tetulaba buzibu kunankani ku seminars ezo oba ku durusu ngezo ezitegekebwa dawurati hadhihi adiniya ezitegekebwa nga za kusomesa baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tetuziraba mutawaana olw'ensonga nti ekisookera ddala tezitegekebwa mu budde obwo bwokka wabula abasiraamu bajja basoma okiwulidde tebalinda bulinzi mwaka gumala okuggwako mbu balyoke basome seminars zibeerawo dalasa zibeerawo abasiraamu bakoowolwa enkya n'eggulo bazeetabemu bazijjumbire abasiraamu ne bagenda mu maaso nga basoma tuwaalu sana omwaka gwonna okutwaliza awamu wabula zino ez'ekunkomerero eno zibeeramuko engeri y'enkizo mu bungi bw'abantu okiwulidde n'obujjumbize lwaki kubanga abantu ebiseera ebisinga obungi tebabeera nnyo bize okiwulidde babeera free biseera ebyo mu biraba bulungi biseera bino ebya Christmas kati abantu mu kifo ky'okugenda abamu okubeera nti bagenda ate bajaganye bakemebwa ate okugenda okugira okubaako bye bagenda mu ruusi mimma harrama Allah subhanahu wa ta'ala mu ebyo Allah azza wa jalla bye yaharrama byaziiza oba mu ebyo ebiyinza okusunguwaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kakati al-awla ekisinga obulungi kwe kubeera nti kugamba bategekebwawo emisomo ng'egyo okiwulidde ne babeera bize mu kuyigiriza eddiini yaabwe ne bakozesa kacyansi ako kubanga awo tayimu ebeerawo okiwulidde abantu babeera ne tayimu kakati okubateerawo emisomo ne babeera nga bayiga eddiini yaabwe tetukirabamu buzibu okiwulidde tetukirabamu buzibu era tetuyinza gamba nti bazudde tetuyinza gamba nti bazudde wallahu a'lam. Naam, ndowooza tukomaawo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Banange tubaagala nnyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abakuume abawa obulungi bungi fi dunya wal akhirah abasasule musira mu kaweefube wammwe mu bujjumbize bwammwe abakumire ku tawhidi ne sunna abeewaze shiriki abeewaze obukaafu obw'enjawulo abeewaze bidai ebikwekweta ebigenda mu maaso mu kaseera kano obw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko abasiraamu babeere nga babyewala bamanye eddiini yaabwe enzikiriza yaabwe efaanana etya era babeere bakambwe nnyo ku ddiini yaabwe nga tebagizannyisa babeere bakambwe nnyo ku nzikiriza yaabwe nga tebagizannyisa ekinyiza Allah subhanahu wa ta'ala Allah tuyambeko naffe kibeere nga tukitunyiiza era tusobole okubeera nitukyewala tukwate amakubo gokka agasiimisa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Katukomaawo olwaleero insha Allahu ta'ala nenga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawa obulamu obulungi abaagala ennyo abateera obwangu mu bye mukola biidhnillah n'emikisa
jazakumullahu khairan abakuumire ku tawhidi ne sunna ebbanga lyonna tumusisinkane ya rabbi nga twali basiraamu ya rabbi abatuufu atuyingize ejjanayo ey'ekitiibwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh